إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. amatendo gonna malungi era amajjuvu Allah azza wa jalla tumutendereza nago ne tumusuuta nago tumwanjagira sokusasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira ekya kusasira eri ebitonde byonna tumwanjagira atutasom bisitaani oyo omulabe waffe ow'olwatu nga bw'atugamba nti innahu lakum aduwwun mubin. Ibliso oyo mulabe wammwe wa lwatu n'olwekyo fattakhidhuhu aduwwa. Naffe tulina kumufuula mulabe nga tumulwanyisa mu buli nsonda kuba twebakira okuva mu maaso okuva emabega okuva ku ddyo okuva ku kkono. Ate jjukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno atutambulira mu mubiri nga bw'olaba omusaayi. N'olwekyo tumwanjagira Allahu azza wa jalla oyo nannyini buyinza era nannyini busobozi abeerenga amututaasa innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'esswala nga tuli mu mulyango gw'okwaziina. Ku mulundi ogwaggwa twalaba entandikwa y'okwaziina yali etya. Twalaba hadiisi ya Abdullah bun Zaidi bun Abdi Rabbihi radiyallahu anhu bwe yaloota ekirooto nga ayigirizibwa okwaziina n'okukima esswala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akonfaminga ekirooto kye nti ddala ekirooto kituufu era bubaka. Embeera eyo yaliwo nga bwe twalaba oluvannyuma lw'okuba nti baawanyisiganya ebirowoozo nga banoonya butya bwe banaategeezanga abantu nti esswala etuuse. Abamu ne baleeta ebirowoozo nti bakube ebide, abandi baleeta ebirowoozo bafuwe eŋŋombe, naye ng'ebyo byonna birina engeri gye byekuusa oba okwefaanaanyirizaamu embeera z'abakaafiiri. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atabyagala era n'atabisanyukira. Lwaki? Anti ebide byakubwanga abanaswala ate eŋŋombe nga zifuuyibwa Abayudaaya. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bwe tukimanyi nti yatukubiriza emirundi mingi okuba ntwawukana ku Bayudaaya n'abanaswala mu mbeera zaabwe. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'aba nga tiyayagala mbeera eyo. Allahu azza wa jalla n'ayisiza mu kirooto kya sahabi ne tulaba nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu naye yalaba ekirooto kye kimu naye n'asikattira n'aba nga tiyagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Abaali wuwe bagenda okuwulira nga Bilaali atandise okwaziina n'ajja emisinde n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti nange nalabye ekirooto ekifaananako bwe kityo. Bwe kityo nno bwe kyali okwaziina bwe kutyo bwe kwatandika. Kati okwaziina okwo kwagenderera mu mbeera eyo yennyini nga sahabi bwe yalaba ekirooto, nga omusajja gwe yalaba mu kirooto amuyigiriza okwaziina. Kati omusajja okwaziina kuno kwe yamuyigiriza n'okukima esswala kwalimu ebigambo 15 ate okukima esswala ne kubaamu ebigambo 11. Okukima esswala ne kubaamu ebigambo 11. Abagoberera obulungi emisomo gino mujjukira nagambako nti okwaziina kulimu ebigambo 19
okwazina kulimu ebigambo 19 okukima esswala kulimu ebigambo 17 nayogera bwe ntyo nga nzimbira ku kwazina okwa Abu Mahdhura Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe yamuyigiriza oluvannyuma lwa Fathu Makkah emyaka egyo gyonna okwazina kuli okwa Abdullah bin Zaidi kwe kwali kumanyiddwa era kwe kwali kutambula okwazina okwo kwe kwazina okusinga okumanyibwa era kwe kwazina abe Makka kubakozesa ne Madina era kwe kwazina naffe Uganda kutukozesa na buli wamu mu bifo ebisinga obungi okwazina okwo kwe kukozesebwa okwebigambo 15 n'okukima esswala okwebigambo 11 kati twagala tutunuulire enjatula z'okwazina n'enjatula ez'okukima okwazina kulina enjatula za mirundi 3 okwazina kulina enjatula za mirundi 3 nga Sheikh Albani bwe yaziraga mu kitabo kye Ahkamul Adhan wal Iqama oba athamru al-mustatab athamru al-mustatab abayizi be baanokolamu omulyango gw'okwazina ne bagukolamu ekitabo ekiri separate ne bakituuma Ahkamul Adhan wal Iqama tusaba Allahu azza wa jalla abasaasire era abasasula musera olw'omulimu ogwo gwe bakola baanokolamu okwazina ne bakuteeka mu kitabo ekyenjawulo naye nga bwe kiri Ahkamul Adhan wal Iqama era bwe biti ebigambo bibiri mu athamru al-mustatab kati okwazina kulina enjatula 3 ate okukima esswala kulina enjatula za mirundi 2 zenjagala tutunuulire tuzimanye wadde nga twasinga kumanyiira olwazina olwa Abdullah bin Zaidi okwasinga okwatiikirira nga kwekwo okwasookera ddala okubaawo okwazina kwa Abdullah bin Zaidi kwekwo kulina ebigambo 15 nga bwe ngambye kugamba kutya enjatula yakwe egamba nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ekigambo Allahu akbar kiddibwamu emirundi 4 naye mujjukire nabagamba nti okwazina kuno bwe tuba twazina ebigambo ebyo tubigatta ne tugamba nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu akbar la ilaha illa Allah okwo kwazina ogwe muteeko ogw'ebigambo 15 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ebyo bigambo bina ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ogwo mukaaga ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ebyo 8 hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah ebyo 10 hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah ebyo 12 Allahu akbar Allahu akbar ebyo 14 la ilaha illa Allah ebyo bye bigambo 15 kati okwazina okumundi ogwokubiri kweko kwenda lindi falingako okwebigambo 19 hadisi ya Abu Mahdhura radiyallahu anhu agamba sahabi ono nti alqa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'dhina huwa binafsihi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yansomesa yanjigiriza okwazina yeke nyini ye yansomesa okwazina nga ngamba nti gamba bwoti nange nenziramu nga bwagamba faqala agamba nti qul Nabbi sallallahu alaihi wasallam yangamba nti qul gamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wira ebyo bigambo bina
ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammada Rasulullah, ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Nebyo bigambo bina nabiri ebina ogugwe munana. Agamba nti marrataini ebyo bigambo obiddamu emirundi ebiri marrataini okuvira ddala eri waggulu Allahu akbar Allahu akbar marrataini shahada zino oziddamu emirundi ebiri. Amugamba thumma rji'u famudda min sautika. Kati shahada zino ezisooka eddobozi libeera wansi. Kati amugamba nti ddamu oleeta shahada zino ng'ositudde eddobozi nti ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammada Rasulullah, ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Kati ebigambo bino n'abiddamu emirundi ena. Kati giri gibadde 8 tekako gineena ne gibeera emirundi 12. N'amugamba nti hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Ebyo nabyo emirundi ena egyo ne gibeera emirundi 16. N'amugamba nti Allahu akbar Allahu akbar, egyo emirundi 18. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah ne gibeera emirundi 19. Amakulu ebigambo 19. Hadisi eri mu kitabo kya Abu Dawuda ku namba 503. Ku namba 503 Sheikh Albani yagisahaha. Eri mu kitabo kya Nasa'i ne Tirmidhi yagiwandiika. Imam Nawawi yagireeta mu kitabo kye Al-Majmu' n'agamba nti isnaduhu sahih, n'agamba nti olujege lwayo luli sahih wa sahahahu Al-Albani fi sahih sunani Abi Dawuda. Sheikh Albani rahimahullah hadisi eyo yagisahaha. Ogwo gwe muteeko ogwokubiri. Buli omuteeko gwe tusoose okulaba ebigambo 15, then omuteeko guno ogwokubiri ebigambo 19. Ono Abu Mahdhura Nabbi sallallahu alaihi wasallama binabimuyigiriza ku Fathu Makkah mu mwaka gwa 8. Kakati ngambye nti tulina okuddamu shahada zino zituzireese emirundi ebiri. Oluvannyuma lw'okuzireeta emirundi ebiri egisooka bakiyita atarajiyo kyeki huwa al-audu ila shahadataini marrataini biraf'i sauti ba'da qawlihima marrataini bikhafdhi sauti. Atarajiyo kyeki kwe kuddayo ku shahadataini zino, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah tukiddamu emirundi ebiri, ashhadu anna Muhammada Rasulullah nakyo tukiddamu emirundi ebiri. Kati bw'omala okwogera ebigambo bino agamba nti kwe kuddamu ebigambo bino n'obireeta emirundi ebiri ng'ositudde eddoboozi oluvannyuma lw'okuba nti nno obyogedde emirundi ebiri mu ddoboozi erya wansi. Eyo nno sunna mahjura, eyo sunna yasengukibwa. Tugwanidde sunna eyo ez'okusibwe, eyo sunna eyasengukibwa. Kuba tolina wogiwulirako nga bagikola okuggyako abatono ennyo. Era nze omuzikiti w'emmanyi we nali njirabye gwe muzikiti gwe Laytoni, Masjid Tawhid. Muhammad Imaamu atera nnyo okugikozesa bw'abeera ayazinya, kuba Muhammad Imaamu ayazina ku Juma. Kati bw'abeera ayazina ebiseera ebimu ayazina enjaziina eno eya Abu Mahdhura Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yamuyigiriza ey'ebigambo 19. Kati omuteeko ogwokusatu bye bigambo 17. Omuteeko ogwokusatu kwe kwazina ng'okozesa ebigambo 17. Era hadisi nayeva ku Abu Mahdhura ana Abi Mahdhura radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان
ono Abu Mahdura Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamuyigiriza okwazina kuno agamba nti Allahu akbar emirundi ebiri so seena jukira nti mukwazina kuliko tuva okulaba oba nakuli okwasoose okwebigambo 15 okwazina kuno takbira eno eddibwamu emirundi ena. Kati mweno hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim, ku namba 385 kati agamba nti Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah kati shahadataini zino ziddibwamu emirundi ebiri egyo gye mirundi ena gattako ne takbira Allahu akbar emirundi ebiri, ebyo ne bibe ebigambo 6. agamba thumma yaudu fayaqulu kati oddayo n'ogamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ng'ositudde ku ddoboozi era nga okwazina kuli kwe tulabye. hayya ala sala marrataini hayya ala alfala marrataini. hayya ala sala emirundi ebiri ne hayya ala alfala emirundi ebiri. Allahu akbar la ilaha illa Allah ne bibeeranga ebigambo 217. Hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim. Sheikh Albani yagamba nti ejo gy'emiteeko 3 egy'okwazina, ejo gy'emiteeko 3. kati Sheikh Abdul Azim Badawi bwe yali ayogera ku nsonga ya takbira yaleta hadisi ya Umar ibn al-Khattab istihbab jam'i al-mu'adhdhin bayna kulli takbiratayn fi nafsin, okugatta takbira zino ebbiri. N'agamba nti an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qala al-mu'adhdhin. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha qala al-mu'adhdhin, omwazinyi bw'agamba nti Allahu akbar فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث حديثنا eri mu kitabo kya Imam Muslim. Kati Imam Nawawi yali aje commentingako ono Sheikh yaleta ebigambo bye yagamba nti fafihi isharatun dhahiratun ila anna al-mu'adhdhina yajma'u bayna kulli takbiratayn wa anna as-sami'a yujibuhu kadhalika. Nti mu hadisi eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayigiriza Umar butya bwoddamu. hadisi eyo tujja kweyongera okugiraba maaso eyo nga tanso okulaba gwe awulidde omwazinyi olina kuddamu otya. Gwe awulira omwazinyi kiki olina okukola. Bwe tuna tutuusaawo hadisi eyo tujja kuddamu tugirabe. Imaamu agamba nti n'oyo aba awulidde omwazinyi ono naye ayina kubeera nga ebigambo ebyo abigatta amakulu ng'addamu okwazina kuno, naye ebigambo ebyo abeera ayina okubigatta biidhinillah. Kati agamba Imaamu Nawawi ono nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayigiriza Umaru kubikwatagana ku kwazina, yamugamba nti omwazinyi bw'agamba nti Allahu akbar ebigambo yabigatta. Faqala ahadukum Allahu akbar. Naawe awulidde n'ogamba bw'oti. Ku nkomerero ya hadisi ekigenderwamu bagireeta hadisi eno butya bw'oyanukula omwazinyi ne obulungi obuli mu kwanukula omwazinyi oba obulungi obuli mu kwazina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ku nkomerero ya hadisi nti omuntu ayogera ebigambo ebyo min qalbihi
min qalbihi nga akakasiza ddala bino byayogera nga bijjira ddala ku ntobo ya mutima gwe dakhala aljanna omuntu oyo ayingira ejjana. Kati kiki twagalamu? Tubaye twagala bigambo bya Imamu Nawawi kuba yesembesa hadisi eyo era abamanyi bangi ne mu kitabo kyaffe kiri ekirala kye tusomamu Safwatul Bayani era naye ensonga eyo yagyogerako yenna ate yagenda wala n'agamba nti ebigambo okubyawula oba okoze bid'a ebigambo okubyawula noga nti Allahu akbar ng'abazinyi abasinga bwe bakola yagamba nti obeera okoze bid'a olina kugamba otya Allahu akbar wegendereze nnyo abazinyi abamanyi olulimi oluwarabu oba abazinyi abazina ku haramu ojja kuwulira nga ebigambo ebyo abigatta Allahu akbar so tagamba nti Allahu akbar nedda. Ensonga eyo nagyogerako era njagadde nziremu okugyogerako tugittaanye bulungi. N'olwekyo okwo kwe kwazina okw'emiteeko esatu okumanyiddwa era okuliko obujulizi biidhinillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadisi eya Abdullah bin Zaidi twagiraba ensibuko yaayo ku mulundi ogwayita. Hadisi ya Abu Mahdhura mbagambye eri mu kitabo kya Abu Dawuda. Ate omuteeko ogwokusatu ogw'ebigambo 17 mbagambye hadisi eri mu kitabo kya Imamu Muslimu insha Allah. Kati ate okukima kati okukima essola nakwo kwa miteeko ebiri. Sheikh Albani yagamba nti wakad jaa fi sifatiha naw'ani. Okukima essola kuno kwajja ebitendo byakwo nga kulimu emiteeko ebiri. Al-awwal muteeko ogusooka 17 kalima ebigambo 17. Ogamba otya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ebyo bigambo bina. Ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah. Ogumukaaga ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ogumunana hayya ala as-salah hayya ala as-salah. Ebyo 10 hayya ala al-falah hayya ala al-falah. 12 qad qamatis salatu qad qamatis salah. Ebyo 14 Allahu akbar Allahu akbar. Ebyo 16 la ilaha illa Allah. Bigambo 17. Ebyo byajjira mu hadisi ya Abu Mahdhura. Batugamba nti ruya an Abi Mahdhura radiyallahu anhu annahu qala. Ono Abu Mahdhura yagamba nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adhana 19 kalima. Yamuyigiriza okwazina ebigambo 19 wal iqama 17 kalimatan. Ate namuyigiriza ebigambo 17 ku kukima eswala. Kukima okusooka kweko okulimu ebigambo 17 nga bwembiraze biidhinillah. Bwekityo nno okukima omuteeko ogusooka gwa bigambo 17 Sheikh Albani yaleeta hadisi ya Abu Mahdhura naleeta ne hadisi ya Abdurrahmani bin Abi Layla. Hadisi ya Abdullah bin Abi Layla agamba nti anna Abdullah bin Zaidi jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ra'aytu fil manami ka'anna rajulan qama wa alayhi burdani akhdharani ala hidmati ha'itin fa'adhana mathna wa aqama mathna. Wila nti yazina muhadisi ya ono Zaid ono Abdullah bin Zaid anna Abdullah bin Zaid ono Abdullah bin Zaid yajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nalabi mu kirooto ndaba omusajja qama wa alayhi burdani nga ine engoye 2 akhdharani engoye myufu 2 fa'adhana mathna wa aqama mathna. Yayazina emirundi 2
n'okukima esswala n'akima emirundi ebiri ebiri. Hadisi ya Abu Mahdhura anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adhana 19 kalmatan wal iqama 17 kalmatan. Hadisi ya Abu Mahdhura twagirabye eri mu kwazina nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuyigiriza okwazina ebigambo 19 ate okukima esswala n'amuyigiriza ebigambo 17 bye bino ebigambo 17. Okukima esswala kuno okw'omuteeko ogw'ebigambo 17 omuteeko ogwo gwayatiikirira nnyo mu bagoberezi b'amadhahabu ga Imaamu Abu Hanifa era bwe bogenderedde abasaalirako mu mizikiti gy'abasajja abayindi abo n'Abapakistaani okukima kwabwe okw'esswala kubeera kwa bigambo 17. Amakulu buli kigambo bakiddamu emirundi ebiri ebiri okujjako ekigambo ekisembayo ekya la ilaha illallah kyekyokka kye bataddamu. Naye nga eyo sunna nkulu eyasengukibwa tusaanidde okuba nti tugiddabuluza amakulu nga tugizuukusa abantu bamanye ate tukimanyi bulungi ntukubirizibwa. Abakugu abamanyi baffe batugamba nti sunna bwe zijja nga ziri 2 oba 3 kiba kirungi oluusi n'okola eno olulala n'okola eri wahakaza. Lwaki? Ekyo kiyambako okuba nti sunna zino tezizika tezifa zisigala nga nnamu abantu nga bazimanyi. Naye bw'ozirekawo bw'otyo gwe n'olondako emu ekivaamu abantu bamanyire emu. Kati omulala bw'ajja n'aleeta sunna endala ng'eyawukana n'eno gye bamanyi, olaba abantu bakyankalana nga bagamba nti ono aleese eddiini empya. So nga ate si ddiini empya, bigambo ebyajjibwa ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Omuteeko ogwokubiri okukima esswala, Sheikh Albani agamba nti annahu athani, omuteeko ogwokubiri 11 kalima, bye bigambo 11. Allahu akbar, Allahu akbar, ebyo bibiri. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ebyo bina. Hayya ala salah, hayya ala al-falah, ebyo 6. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, ebyo 8. Allahu akbar, Allahu akbar, ebyo 10. La ilaha illallah ne bibeera ebigambo 11. N'agamba nti wa fihi ahadithu, n'aleta hadisi ya Abdullah bin Zaidi bin Abdurabbihi, n'aleta hadisi ya Ibn Umar, n'aleta hadisi ya Ibn Umar, n'aleta ne hadisi ya Anas bin Maliki radiyallahu anhu. Hadisi ezo zeyesembesa. Hadisi ya Abdullah ibn Zaidi mulimu ebigamba nti thumma taqulu idha aqamta as-salah, bw'obanga okima esswala then gamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadisi yokubiri ni hadisi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma, إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وقوازنا كمنبه النبي صلى الله عليه وسلم قوالين يمنون يبيري والإقامة مرة أتوكو كم الصلاة قوامون قمو غير أنه يقول وكجكو وموازن يقامانتي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة nga okukima esswala ekigambo kade qamati esswala ekyo kyo kibeera nga akiddamu emirundi ebiri, so nga ate biri ebigambo ebirala byonna abireeta omulundi gumu. N'aleeta ne hadisi ya Anas bin Maliki radiyallahu anhu agamba nti amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan an yashfa'a al-adhana, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagira Bilali bw'abeera yazina ebigambo abidde emirundi ebiri wa an yu'tira al-iqama, ate bw'atuuka ku kukima esswala n'abanga amulagira ebigambo bino abiddemu
omulundi gumu gwokka. Kati ahadisi zonna ziraga nti okukima esswala bwe tutuuka ku kigambo kiri qad qamat esswala kiddibwamu emirundi ebiri mu njatula zombi, enjatula y'ebigambo 17 n'enjatula y'ebigambo 11. Enjatula zombi ojja kusanga nga ekigambo ekyo kiddibwamu emirundi ebiri qad qamat as-salatu, qad qamat as-salatu. Ekigambo kino nakyogerako ku mulundi oguwedde, nakati kankiddemu nti abantu bangi bakola ensobi bagamba qad qamat as-salati ne bateekako kasira ku taa'u marbutwa enesembayo. Awo obeera okoze ensobi mu lulimi oluwalabu, wabula olina okugamba nti qad qamat as-salatu, qad qamat as-salatu. Ku kigambo as-sala erina kubeera dhamma, qad qamat as-salatu, so se qad qamat as-salati ng'abamu bwe batera okukola. Nsuubira ekyo nakyo kitegerekese bulungi. Kati okwazina n'okukima esswala bwe kutyo bwe kuyimiridde. Okwazina kulina emiteeko 3 nga bwe tugirabye, ebigambo 19, 17 ne 15. Okukima esswala emiteeko 2, ebigambo 17 omuteeko ogusooka n'ebigambo 11 omuteeko ogwokubiri. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nsuubira ebyo bitegerekese bulungi. Tugenda kukomawo biidhinillah nga ku mulundi ogujja bwe tunaba tukomyewo tujja kweyongera tulabe ebintu ebikwatagana n'okwazina kuno nga fadlul adhan, obukulu n'obulungi obuli mu kwazina. Twagala tulabe gwawulidde okwazina, kiki ky'olina okwogera, biki by'olina okuddamu, n'obulungi obubirimu, n'okulaba edduwa ezisomebwa oluvannyuma lw'okwazina biidhinillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Maliza nga nsaba Allahu azza wa jalla wekisa ekingi atuteekemu ababuulira ebigambo n'atwalamu ebyoka eby'omugaso, ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesezza okubibatuusaako. Ensobi ezibadde mu zange enganze era mulaajanira abeere nga azinsonyiwa. Mwanjagira ateekemu abo abalulunkana ennyo okukolera ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mwanjagira atwewaza okuzuula mu ddiini era atutaasa omubi sitaani okutulabankanya n'okutusuuza obusiraamu bwaffe ng'akuba ebituli mu nzikiriza yaffe n'okutusuula mu kuzuula mu ddiini. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.